kyagaanye kyavudde mu ssemateeka. Abantu bamisango mingi abasajja bamwanga Kivumbi n'asijja bamalayo naye okufuna bbeeyi kiringa ekyaweddewo n'okuteekateeka okusaba kwabadde Lubaga ne bakugaana. Essanyu eringi olw'obuweereza bwe mbaddemu emyaka 15 n'obuweereza bwonna kisobodde okulwanirira obwenkanya mu kibuga Kampala. Kisobodde okubaako ettaffaali ly'enteekawo. Tujja kusaba bonna abagenda mu maaso n'okuweereza ekibuga emiranga mingi mugikwate amataba gagenda okutwala abantu gayingidde mu maduuka g'abantu abasuubuzi balajana olw'embeera neyiwe eyokuba nti emyala gizanyiddwako abasuubuzi mutale wuno bakaaba ekatondere gikutte bano batembeyi tusaba ensonga ezimaze zikwatibweko nzikiriza jjajja era olw'essanyu eringi nga mmaliriza ddala olwaleero nkoleko nga kaliifawo kaswida eno ndeeteyo kaswida ey'okwebaza alhamduliman kaddara hayran wa habara wasukuru liman shawwara subhan wa jamala man kaddara hayran wa habara wasukuru liman shawwara subhan wa jamala faridun samadun ansifatul halqi badin wasukuru liman shawwara subhan wa jamala faridun samadun ansifatul halqi badin wasukuru liman shawwara subhan wa jamala. Jana mligango hivyo ala tukumire bye-bye. Abantu omusabu ngo yanziza okuba nti bansabye mbuyite ojje oyogere ebyabazima Ssaabasajja Kabaka awangala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sebo omukulembeze waffe Sukulu Mufti wa Uganda Sheikh Galabuzi bakadde bange Sheikh mwenna abali wano nga mukulembeddwa omukulu w'abamashekhe era nga President General wa Jumani Zukuli Sheikh Abdul Nur Lunanoba, President General omulala owa Koto Natete n'awisanyusa okulaba Sheikh Mutengu, Sebo Deputy Katikkiro Emengo, Professor Omukengu Fukawasi, Deputy Speaker Omuloodi w'ekibuga Kampala, Honorable Minister owa Kampala w'ekitiibwa Bahaji ne Bahajat, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kuwangaziza okuva ku mwaka guli nabanga olwa mbadde ndowooza nti ojja kulwawo nange mbateere mu zikiri naye ate ayange okuva ku muzindaalo ndowooza tugifuna olulala. Twebaza Allah tumazaako omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan era nga tumusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe na bina byatusobozesezza tuwa omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Tuwane mu ggwanga lyaffe Uganda tulina nnyo okumwebaza okutwalira awamu tusiibidde mu ngeri ennungi erimu emirembe n'essanyu, atuwadde obudde obulungi ng'enkuba etonnya n'okujjukira bannaffe mu ffe ebitali bimu abasiibidde mu buzibu mu ntalo Iran n'ebifo ebitali bimu ne Sudan, nga tusaba Allah taase abantu be abo abali mu bifo ebyo era abo bakagwa ensonyi aba batadde mu ntalo abe nga abakwatako ensi yonna ebe nga ebeeramu emirembe. Njagala nnyo okuyozaayoza mu benna Bannayuganda tugwemu eno Idi esoose kasooka tuva
mu byakulonda njagala okubayizaayiza okuyita mu kulonda okwo mu ngeri yonna gye mwakuyitamu nga tusaba Allah abe nga atuwaamu bulungi bwereere. Njagala okuyozaayoza abo bonna be balangira nti be basinga, twebaza nnyo okuba nti bwe mutyo Allah bwe yabagerera n'okusaasira abo bye bitagenda bulungi. Nga mbagamba nti abo bannaffe abatasobola kuyitamu n'abo abalowooza nti babakyanga bukyanzikyanzi, nga mbagamba nti muggwamu ssuubi, mwesige Allah wammwe, obukya buziba oba oli awo ziriddamu okunywa. Twebaza abantu ba Katonda mwena abenyigira mu kulonda era abawuliza amaloboozi gaffe, nga mu kino njagala nnyo okwebaza abannaddiini n'abantu abakwata emizindaalo n'abafuzi ab'ensikirano abaakunga abantu okuba n'emirembe mu kalulu akaayita, era abaasaba tuwabeerewo obwenkanya. Twebaza okuvaayo ne muba nga mwatuuse eddoboozi lyammwe eri bannayuganda. Twebaza bannaffe bannamawulire olw'omulimu gwe mwakola oba gwe mukola okutusaako byonna ebyali mu kulonda n'ebyo byennyini ebitatuuka bulungi. Twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso na kiki ekigenda mu maaso. Mu ekyo njagala kuddamu okusaba bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano n'abakwata emizindaalo kitemusirika busirisi nga waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu. TV zino zitulaze nti waliwo abantu abaakulusonyizibwa mu kulonda okwaggwa, abaakulwa emiko, n'abamu be bagendanga bayoola nga okulonda kuwedde. Ansaba nti mwogereeko abantu bano bafune emirembe, era abo abaabatulugunya tube nga tusaba nti buli omu bamuvunaane kinoomu mu kkooti z'amateeka olw'okutulugunya bannayuganda awatali nsonga. Mu mwoyo gwe gumu sitegedde bamukubye nti bandi bali babatulugunya oba basomole, sitegedde olowooze nti ekyo wekigenze. Naye mu ngeri y'emu nalaba ku mutimbagano waliwo abantu abalusulamu akaba. Abantu 7 battibwa Butambala, 1, 2, 3, 6, 7. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye mwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya eri famire z'abantu abo ti ababatuusaako obulabe babe nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Mbadde ngoberera nnyo ebyali mu kifo ekyo, naye sinawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution, ensonga eno agitunuulire ennyo, ateeke akulira poliisi ku nninga, annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki, era yakolawo ki, era baki abo balowooza nti be baali emabega w'okufa kw'abantu bano, era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka. Kubanga mbadde nkigoberera, sinawulirayo gwe bagamba tibamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufiibwako abantu bano. Kyenawulirako ye mubaka Muwanga Kivumbi bamutwala lwa kukuma mu bantu muliro, naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu bagitambuza ate endala tebagitambuza? Obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu tetusaba nti DPP awulirize kyebisosogole bye baasanga awo babisanga nga byava mu mundu ki. Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba, statement ki kye babajjako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Tusaba busabi ti ensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu, abantu abo bafune obwenkanya. Bwe batakikole kuba nti balina kulipootinga gye tuli, nina okutya nti abantu bajja kulowooza ti bano bati Muwanga Kivumbi babanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali, ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira
abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda, era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye emisala nekyo bintu byebasaana kugulamu bulamu bwo ye Katemba wa Uganda ow'ebyokulonda. Kati omuntu wabanga yafiiramu okufa ekijja kijje era nga bwe jajja bwe biyita kale tekiba kyabwenkanya abantu okubanga omusaayi gwabwe gwayiika. Bano betwogerako balina abaana, balina bakadde baabwe, balina bebasibwe, balina okunoonyeza emirimu ba ekyokulya. Tusaba bwenkanya eri abantu abo bonna abali emabega w'okubatulugunya oba okubatta babe nga basimbibwa mu kkooti z'amateeka zibalamule. Ndudde ekintu kino nga nkisaba era nja kuddamu nkisabe nga nja kusaba gavumenti eri mu buyinza ti abantu bonna beekutte ne bavunaana okuba mu bintu by'obufuzi nga mbasaba ebe nga ebawa obwenkanya ti abamazeyo ebbanga eddene myaka 5, 2, 3 gumu ebe nga ebayimbula. Bano begamba ab'ebyobufuzi nina okukijjayo obulungi bwe bano bwe bakutte ebbanga ddene naye tebabatwalanga mu kkooti z'amateeka kubalamula. Babakutte ebbanga ddene emisango gyabwe tegitambula. Babakutte ebbanga ddene obujulizi bwe babalinako ate tebabuwa abo abalina okubawolereza babutunulemu emisango gino gibe nga gitambula. Kyetusaba kiri kimu tiba balina emisango mubalamule mubatwale mu makooti balamulwe. Bwegibanga emisango gyafuumuuka tubasaba busabi mubasonyiwe batteeka ensi yaffe efune emirembe ffenna tuteyagaliremu. Amataba agayita mu kibuga Kampala ne gatawaanya amaduuka ebyobusuubuzi by'abantu abatali bamu. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira bannaffe abo abaakosebwa era n'okwebaza bannaffe abali mu gavumenti abaasuubiza okuliira abo abantu bonna abafiirwako ebintu byabwe. Kyemwakola kituufu naye nga mbasaba nti mwanguye okubaliyirira basobole okuddamu okweddaabulula. Abantu bano abamu akaabwe kebalina kagenda n'amataba kati gyoko mukulwawo okumuwako omuwa oba omuteekako ekizibu. Naye nga mpita mu banene abali wano ababiri bekikwatako omuminisita wa Kampala n'omulodi meya, tumulabire ddala nti abawebwa ssente ezo bebo ddala abaakosebwa. Bannayuganda bamanyi nnyo okubuukira emmotoka n'ogenda okulaba nga ssente zifulumye ate baaziwa abo abatalina kubanga bazifuna. Tubasabira busabi timulabye ddala nga ssente zivaayo abantu bano mubaliire tusobole okuba nga bafuna obwenkanya. Onaleko minisita wa Kampala n'omulodi meya ebbanga ly'onomala ng'okyali mu ntebe mulabe ng'emyala gino bagigogola, mulabe nga abatudde ku myala bagitereeza tuleme nga kufuna bizibu bino. Ku lw'obuyinza bwa Allah enkuba ekyatonya wano mu Uganda, ku lw'obuyinza bwa Allah amataba gakyajja, mutereeze ebintu bino tusobole okuba nga tetubeera mu nsonga eno kano ne kali. Akasebwa nga tekalekeka kagenda eri mikwano gyange bannabyabufuzi naddala abali mu lukaano. Mumanyi bulungi tutulwawo omuzindaalo wano buli lwemujja era ndabye nga muwezeeko nnyo nga mugusuubira. Twasazeewo obutagubawo lwa nsonga emu. Abayiseemu muyinza okwagala okukubirayo abantu mugambe nti mwabaliza wano ne tugamba musooke muddeyo wabwe mwebaza abantu bwe mulidda tujjamu ne tubawa omuzindaalo mubanga kumukubira bantu. Ekyokubiri, waliwo abakkiriza nti babakubya alaali naye mulimu abagamba nti ayinza okulubanga bakutamba butanzi. Bw'omu omuzindaalo wano ayinza okutaakaka ne twerabya nti tuli ku Idi. Kati naabo twatidde ne tugamba katulire obudde butambule buli omu akkirize Allah kye yamugerera ku Idi eriddako biizinillah tojja kubawo omuzindaalo nga bulijjo bwe tukola. N'ebigambo ebyo tusaba Allah abe nga ffenna tuwamu bulungi. Ngera bulijjo lwe bagamba nti Idi lunaku lwa kusanyuka, Idi lwa kuddaka, twagala nnyo twanguye tusobole muddeyo okuba ne famire zammwe
muleme kwekwasa nti obudde bwayise nga tuli wano twogera nembenye ne famire zammwe kati byabagamba twaleko ebweru ne bahadde mutwaleko bahadde bammwe bweru mubeereko ne famire zammwe era wadde lwajjuma nga waliwo abagenda okutwala mu ddamu emirundi 3 oba 5 oba 7 naye kiba kipakatako okubaagaliza idi ennungi wa kullu am wa antum bikhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On the occasion to celebrate, we pray that Allah gives them eternal. We pray to the Almighty to accept our sound, to answer our duas. We want to thank the Almighty Allah for us in this country of ours, Uganda, going through the whole month of Ramadan, in relative peace and good weather, good everything. We thank the Almighty Allah for all just and everybody. Just sisters in different parts of the world who have gone through Ramadan in a state of war, in a state of anarchy. People in Ukraine, Middle East, Azores, Iran, the Gulf, Sudan, and in many parts of the world. We pray to the Almighty Allah that may He also give peace to these people, and may the wrath of Allah, they should appreciate that all that's going through that world, these are human beings, and there's no reason why they should be subjected to that state of war and anarchy. This is the first Eid since we had elections. I take this opportunity to congratulate all Ugandans for whatever it was worth for having gone through these elections. I wish and appeal to the people to be peaceful and so to participate. I also wish to thank the media houses, especially the big ones, for the job they did. Director of Public Prosecution, please take interest in this case and task the IGP to explain. Being brought to book to explain the circumstances. They charged one MP, Mwanga Chivumbi, for inciting the public. And I'm saying they should be able to explain that the cartridges they picked at the scene of the crime, was it traced to any particular ammunition of those who were in there? Is fairness, is justice for the people who lost their loved ones in these elections. I've already said so without any fear of contradiction, that if there is anything in this country not worth dying for at these elections, they come and go whichever way they come, like they came and left. So I pray that this case is thoroughly investigated and justice is given to all. I also wish to appeal to government, as I've always appealed, that please, all those political detainees, please allow them to go home. Political detainees, I'm referring to those who have been in incarceration for the last so many years, 5, 1 year, 3, 4, 5, 6. I'm only saying, give these people justice. If they have a case, you have a case against them, then take them to the courts of law. But if you haven't done that in so many years, why don't you give them amnesty and move on? If there is anything that is against them, I think it is a high time to see how these cases are handled and resolved. All I'm asking from the authorities is justice for all. I'm not asking for any favor, but I'm not saying be fair to all. And in any case, whenever you are voted into office, you represent all of us, those who have voted you and those who didn't vote for you. You are their leader and you have to give them justice. I pray that my appeal is picked on, and as a gift for Idi, the big man gives them amnesty and they go home in peace. 2 months or so, or thereabout, there were floods in the city. Many people lost
my commiserations to all those who lost their properties. Through the Honorable Minister of Kampala and the Lord Mayor for having taken a decision to compensate the flood victims. The decision you took, implement it like yesterday so that these people can start and rebuild their lives. Some of these people were hand to mouth, some of these people had loans, so the earlier you settle these obligations, the better for all of us. I'm only asking through the Honorable Minister and the Lord Mayor that please carry out due diligence and pay those who really were affected. The Ugandans who are already smart can always put in their names, and they didn't lose anything. They only just want to profit from the situation. I also want to appeal to the authorities in Kampala that please make sure that all these drainage and the channels are all clean so that we don't have a repeat of what has transpired whenever floods come. I'm saying that by the will of Allah, the rains will keep coming. That all these channels, all whatever is clean and water can flow smoothly. With those words, I don't want to convey the reasons why we didn't allow the MPs to speak. I thank you, and may Almighty Allah bless you. I wish you تعب ولا مشقة ولا ضر ولا نسبة إنك على كل شيء قدير واغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oyo kunyera bitakaterekeka kalifa ofe mukasa mulwadde kyekiro kitali wano kansabe mufti amuzeemu wa أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. بسم الله عزة الله وقدرة الله من شر ما نحاضر. بسم الله بعزة الله من شر ما نحاضر. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الرحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Media Uganda tubadde wano omulangira Kassim Kyagulanyi ekibiri ng'asiibula ate liigi eno okugibaagaliza obulungi okumalako ekisibo ky'ennaku 30 kati bali ekulayo wano ate okubaagaliza liigi ennungi n'ekijjulo ekisooka kyabaze okubagabulira wano banaate Ono kumanyie